ekifaananyi kino kiri mu visual bakikoze screenshot kiri mu visual bajasi bakikoze screenshot. Muhoozi alina Barracks eri Garuga ya SFC eno jibatira jibatulugunyiza abantu jibadira abaana ebisiyaga era atocha chemba zino ziri mu underground era muganda fe comrade edi Mutwe jibamu kutene bamutwala onula claiming anti amulina ekifana kibalaze yabadde video jibamu recordings nga ali bukunya oba butenga bwe yazalibwa ne bazo kabakola screenshot ne basindika ekifana nyekyo ne wotu njagala osome facial expression y'ekifana nyiki ne body language ya edi Mutwe ng'omusajja omukatuliki alwanirira eggwanga lye njagala osooka osome ekifaananyi kya edi Mutwe ng'omusajja omukatuliki alumirirwa eggwanga lye gwe kennyini wandiika ebigambo ofesi ya edi Mutwe bye yadde eyogera mu kifaananyi kino. sigenda kwogerera soma facial expression y'ekifaananyi ekyo. All right. Bw'omala okusoma facial expression y'ekifaananyi ekyo nga musajja mukulu alina abaana mumugyemu engoye mumukubye mumulikodinze n'asigala ng'akulaga takaabye ezziga wabula akutunudde butunuzi agamba ku lwa Katonda n'ensi yange kola ky'oyagala kuba kino ekifaananyi kyali ekisoma ku lwa Katonda n'ensi yange kola ky'oyagala nze siina kye nnyinza kugamba kola ky'oyagala. Jeno Yoseriti bahabulwa Nyandwe mukyalawo Janet Kembabazi ne mutabani we Muhoozi saako Salimu Salafu tubadde eggulu buno waka bwammwe temuli bakitalo nga mumulowooza twali tulabye banene emirembe engalo bamusoolini bahitira n'abalala saako Bagadafi n'abalala twali tubalabyeko ekikolwa ekyokukwata ne muwamba abantu n'okubatulugunya kyabulabe nnyo era kyabutiitiizi nnyo. Mu byobufuzi omuntu waddemba okwogera ideology ye either abalonzi ne bagigula oba nedda. Kati mwembanga ne ideology y'abantu gye balina ebatiisa kiki mulowooza nti muli bakulembeze nedda. Okwata n'ogenda n'okwata Geno Gaddafi n'okwata Achileo Kivumbi n'okwata Smart wa Bobby n'okwata edi Mutwe munoonya Mbogo mwagala kwata Nubian Lee mwagala kwata n'abala saako ne president. Does it reflect the love you have towards Uganda or it reflects that you are hated across the country? Mugamba mwagala kweza Buganda kweza Uganda. Ebikola ebimukola biraga nti musobola okuzza Buganda okuzza bana Uganda mutima gwawe. Really? Bobo onoonya kalulu. This is an open talk. The acts or the crime you commit against Uganda, does it reflect your request for the love from Ugandans? It doesn't. Tosobola kungamba nti oli mukwana mukazi ate omuwemula omuvuma omukuba amagi tasobola kulagala avu. No. Kebere embwe manya gye bajaagala embwe etambula mu kkubo ng'ezinze omukira kubanga bate natuuka waawe gisange waawe ojja kuwulira ebikola ebimukola tebireflectinga ne bimunoonya nno kizibu nnyo. Ekifaananyi kya edi Mutwe n'okukwata edi Mutwe n'abaana ba national platform kireese hatred among Ugandans across the globe. Muhoozi wakoze ekintu nga tomanyi omwembe kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikira ng'oyambe buyambe ekkiriza. Nkimanyi nti ne ba decorated war veterans mu government yammwe ne ba historicals bakubakubidde eddesimu bagamba this is beyond humanity. Salimu nkimanyi essimu wazifunye, Museveni manyi essimu wazifunye, Janet manyi essimu wazifunye, Muhoozi lwa bwogo manyi mwafunye eddesimu nga zibagamba whatever is taking place in this country is beyond humanity. This is not about politics. This is all about torture. This is not humanity. Kino ekintu si kya muntu. Essaazi no nyinza okuba ndi musungu ku ggwanga lyange. Sisobola kutuuka ku exit ega nti nkwata omuntu ntandika omutulugunya musiyage muteeke emitayimbwa emabega.
either mukube bikonde for what reason. Ndi wano kutegeeza Muhoozi ne group yammwe ne bona okwata abantu bonna bamalawo tekuli ayina information ekwatagana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kyazaako. Omuntu ayina information ekyazaako bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba akulemye okutegeera bamuyita Bobi Wine. Yamanyiddi sawa mmeka lunaku ki kiki ekigenda okuddako nakyo ekigenda okwapeninga so sinuwa mutwe se yekolera sinze si Edi Mutwe si Akireo Kivumbi si Smart wa Bobby si Akisinu teukabeerani tewali amanyi kigenda kuddako okujjako ye. So nebona okwata n'otulugunya omuntu yena bwe yalamufunamu information oli ku kisenge kw'okuba omuntu omutuufu ye Kyagulanyi kuba yamanyi lwaki yatukkiriza yakkiriza okujja okwesimba watu kulembere naki kyagenda okuzzaako. Bale mukwata byoya byanswa era temujja kufuna information. Musobola obbakozesa nga mwagala information temujja gifuna. To prove you wrong era kankuye kino mugenda kuswala nnyo. Since the launch of a national unity platform and people power, you have deployed 100 of spies, but you have failed to get the information you wanted all along. And up to now, you've deployed hundreds of spies, local, international, to get information. Kyagulanyi zaako ki ajjawa funds kibabuzi. Ne ku kitebe wennyini weebali, but they have failed to gather information. What is next? Singa mbadde mufuna information ekigenda okukolebwa wandi batokwata Edi Mutwe, wandi batokwata Kireo Kivumbi, wandi batokwata Smart Wabwe, wandi batokwata General Gaddafi, wandi batokwata ani, wandi badde totta. No, kubanga olina information kumamba tabagikuwa. Ekyo kikulaga temulina information gye mwagala teriiwo kuba temujja gifuna. Alina information bamuyita Kyagulanyi abasigadde tebalina. It's like we say that whatever we ask, whatever we pray, we pass through Jesus. That is Nabi Isa and Nabi Muhammad. But the final man to make a decision against all the entire race of human beings is Jaja God, whom we don't know. Kabere pastor, kabere reverend, kabere ani yenna asaba kuyita mu bantu babayiseemu. Omuntu alina kisembe muyita Jaja God ye Katonda. Kati omuntu asembe mu national platform n'okujjako Museveni bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde tebalina kye bamanyi. That is time wastage. Buli lunaku buli mwezi muspendi buli muntu buli mbega mu kitono nnyo muspendingirako million 3 abawa information ekwatako kiki ekiddako temulina kyemufuna. Yensonga lwaki deployment gye mwalumba ekitebe nga temulina information, lwali mu kirumbye nga temulina information. Ngafa basoma psychology era basoma intelligence science kitegeeza mukuba ku kisenge temulina information. Bwe mbanga asobola kufuna information nga ndi wano kiki ekinetagisa okujja Uganda nga nze ndi wano, if I can access information of my state house okuba buli kitongole kinetagisa okujja Uganda kitegeeza mweke nnyini. Bwe mbanga mwina ba spies bomwe nga bakola tebaitaka kujja ku kitebe temutaka kulumba kitebe oba kukwata abantu mbagumejemu information. No, mukuba ku kisenge yensonga lwaki temulina intelligence. Kyembagamba okwata Edi Mutwe kibe expose nze to the extent temukyalina kiddako. Gwe saagala kulwako nnyo nga nfundikira mu kantu ako. Ndabe bantu bangi nnyo nga musirise naye ate kikakatako kusirika kubanga obusungu olumu okola ensobi. Naye Uganda weeraga oba osirise oba oyogera ojja kifeesinga rafu. Awo tuvuddewo. Era kawungezi ka leero bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo. Tukyatandika bannamawulire bakubiddwa bubi nga badde bagenze okusaka amawulire era bakubiddwa bubi. Kati n'ekirala buli muntu yenna alina kamera mumuteekako fooso mukuba aleme ku recording information. Kino kibadde ku kitebe n'ekibadde ku kitebe ekavule olwaleero kino. Under the system of cow mentality, sell a cow and educate a cow, or sell behogo and educate behogo, or sell lugajo and educate lugajo.
mu bintu byonna ebikolebwa mu police ne maje temulimu weapon gye bayita muggo. Omuggo tegulimu. That is your symbol. The symbol which identifies the Kabano and Sero Bihogo and Educate Bihogo is when you find a security officer or policeman or UPDF serving officer holding a stick. Don't ask him where he's coming from. Or who is he? Your system Sero Bihogo and Educate Bihogo kubanga bakulira munte. Omuggo tegukirizibwa eyo si weapon teri registered mu majoba mu police teri eyo symbol ya bw'osanga omuntu yenna nga akutta omuggo in the presence day manya nti oyo Sero Bihogo and Educate Bihogo system. Bannamawulire era nabo olwali bazzemu ne bakubibwa na kano kaakano.